jjajja Nakalema Helen bwe nayingira mu kasana zaalo omwana emanya yes yes kati mbulira ku myaka nti oli agaye nti kale nga abiri gwe mbulire emyaka nga 25 nga 25 kati olwaki owedde ekyo si kyoyogera okusinga okudde mu gawoli yange ono nyansonga alese jjajjawe owendi eyazukuza n'okuzukuza kimanyire tulikwatagana kakati kale nsooka ompe ku nsonga gwe zowulira eziyinza okwawukanya ku bantu weyogedde nti mumaze mubufuula emyaka 25 ddala mwawukanye olwaliro ensi mugenda kugiwa nsonga ki mwamisali okusookera ddala abantu basisinkana olw'ensonga ez'enjawulo wano bujjo tuteesa nitugamba nti kyandibadde nti abafumbo oba abaagalana ensonga eyandibadde ey'omuggundo lwaki basisinkane babiri bonna yandibadde mukwano naye ennaku zino abantu basisinkana olw'ensonga nnyingi nyinza okuba nze Nakalema ewaffe baganda bange bonna baafumbirwa nga nze nkyali ku lujja maama wange taata wange basenga abakuwa abaluganda n'ab'emikono nabagamba omwana lwaki genda nezijja nengamba wayi kammale gagenda ewa Mwamisali embeereyo olwa pressure ogyenkoze eki ensonga kyabera sina na mulimu seesobola so akwebeeza okangenda amale gambeezaawo mukama bwanyama nenkwata ku ssente nga ndi mu makaago nemanya nti kino kyekyantwalayo nsobola okuvaayo nengamba after all nsobola okwerabirira ekitegeera ekyantwalayo kyekyo kasita ensonga ezimu ziyinza okwawukanya abafusijagiwakanya ate kati oyogerera ddala mazima era bukyatukkaanya ekyo nti oyogere era abantu bamukyala bagamba mukama wange mwami ambe mukiiri ate era nnyo ogamba nti ekikulu ye abakazi oba bamukola ki ku nsi kuno simanyi agamba ekikulu bali ku obufumbo babufuula bus stop ali mu baasi agenda kola bus stop amanyi kyajja ene bwe muteeka wano yamala bituuse nawali yes eri eyawali egy'omutwala mu kkoona eri so abo gye bali mukulu okusinga ensonga eyo oyogera ensonga y'okujja okulindirira kyenjagala okutuuka eyinza okuba nekosezza ennono y'obufumbo wano baba bakigendamu bangi abakyerimbikamu omwana afuna olubuto ekyokulabira ng'akyasoma eka abazadde twabogerako tebamufubutula gendewo omusajjawo kigendera ky'omusajja okwosa tekinnatuuka nekyomuwala okufumbirwa tekinnatuuka naye olw'okuba bafuuse ekivume mu community nebenkwanyakwanya ne babeera bombi nebamalaga kumalaga ng'omuwala ye mwetegefu wekamasukira bwe kati njogera ku bantu abali bwe batyo ng'abantu nga 30 ku 100 abali mu kiraasi eyo bo bavudde n'okuva ne basaza ne passport bwomwami tamanyi kati balina bwe lwaki obulamu babusanga si bwakufumbirwa bwali bwakwewogomawo era bw'avaayo tadda mu bufumbo naye omuntu oyo asobola okumala emyaka gino okutuuka mu 25 bakisobola Mwamisali kati olaba obufumbo bw'edda nze nalina senga wange yajjanga n'atunyumiza n'agamba edda ffe batufumbizanga tetwagala naye abo tebaanobako ati kiki oliko nga yamala n'avaayo n'agamba naye omwesimye mulina obwogerero n'agamba mulina obwogerero ffe batufumbizanga tetwesiimidde okitegeera omusajja n'akufuga nga tolina bwogerero naye gye bazibakula nabwe batyo nebamanya nti n'omukazi avudde emanju atandise okukola agenda agamba saamanya avaayo bavaayo munnange kitegeeza nti nalaba ku nsi babafumbizanga bambi bakava mu maka g'abazadde baabwe tebakyakaddeko bino ebyaffe byogendako mu auto oba biki tebiriyo kati balaba nga bisaanidde nga wuli obulamu yabusubwa dda n'agamba ntayi kitegeeza ne text book zibajjayo wame mpusinda owulira ekintu mukulu Salom textbook zibajja nane bane batandika omukochi alabye ku smartphone n'agenda mu group nebagenda mu coaching mumbejja yamanyi okugendako mu kirabu mulaba mukazi mugundiivu myaka 4 plus myaka 4 bagenda mu kirabu nasubwa alinyayo ogwokubita dda waka kibaita okwewogoma ng'embeera ey'obulamu bwa bulijjo tewagiyitamu kati wogisanga oyinza okuba tewewagoma naye nga wagendayo tomanyi bumanya bakuteekayo buteesi obufumbo obukasa obwo naye wabaawo naawe neweekaka era nsakali osanga abaana bawala ng'abuze newaabwe era nze mulenzi wange bwe mumuŋŋaana nze nja okwewa obutwa ate olaba yeekasa omukwano gwe waweeguliga ogwo omukwano guveeko ogwo omukwano gwo guba gwa ddala mukwano gwa ddala ogwo
era abeerayo obufumbo obuli ku musingi gw'omukwano mukwano kinga tonnamanya nakyo mwami Sali oyinza okuba tewayingira ogugwo tegwali ku musingi gwa mukwano nga wayagala jasi kufuna woman material mu makaago marriage material naye obufumbo nga buli ku musingi gwa mukwano mwayagala na bulungi wemuti mwinana mu memories buli olowooza okwawukana oddayo ku memories ziri kiki ekyakuyunga ku muno kiki wamwegombako buli lwobuzza tosobola kwawukana kati abo bo tebajja kunoba abo tebajja kunoba naye ssebo kano akaana akaluto kanzera nnyakoewa obutwabe kagendayo nekamalayo emyezi nekakomawo nekafukamira nkwegayiridde nziza mu ssomero obo kale naye twongereyo ensonga endala esente ezisusse esente bwe zisukka ennyo mubaagala nazibaawula n'omwami omubamunyumiza baafuna ku sente balina sente naye baafunanga obutakkaanya ofcourse obuyinza okugonjola nalwokuba sente ziba weziri waba tewaliwo okweguyangana era mukomekerera yatuwa n'agamba omukyala mpulira omazeeko emirembe kiki kyoyagala nkikube n'otwale mbulya bwe kyoyagala mu nnyumba muno kyo n'otwale nti njagala kino kiikyo n'abaana baabo nakkakana nga amwongerezzaako babalina bbaso babalina kinagamba genda naye katotunya omwami ono olaba nti amalala ga sente ge gamukozesa ekyo ekintu omwami yakola amalala olwokuba alina sente nti omukazi amuwe buli kimu kyayagala agende okitegeera sente ziwe zigenda nviira nnyo kuba amanyi bw'aba alina sente asobola okuzza alina gw'ayagala omuntu wa sente taweebwa kitegeeza businde talina sente saalongo oli mwavu nnyo ate n'obwavu obususa ate nabwo era butabula amaka ogumiikiza n'ogumiikiza omwami n'ogumiikiza temuli yamukene paka ddi kyokka bw'olingize wa saalongo sande bwetuuka olaba akakka nga kanyooka naye nze nga ndaba abafunye sente nga batandikira mu bwavu nga biyagala nga bekiime nako twatandika tuti naye kati tuli ffe bagundi nga tebaawukana bangi abakazi gye bali abakaaba mutandika ne muno ne mutandika from scratch omukazi n'afuna sente n'atandika okujoga ate wuliriza abakazi ng'afunye sente n'atandika okujagalalako n'owulira ng'ensi yonna agenda mu meeting akuyakuwa ebiragiro naye enjawulo eri nti nja kukujagalalako naye nja kudda omusajja afunye sente omusajja afunye sente ne kannasali akamulemedda sooka olinde tuba tukyali mu bufumbo mwina ne kyemubuuza abasajja balina kye babuuza kiki kye sikuwa mwe mubuuza mutya omusajja ate mukazi amusajja mwami sali nedda oba tonnanoonya ate nno kati gwolina boobisse olina boobisse batya ng'abamusajja kiki kye sikuwa kankubuulire kati gwosinga n'okumanya abakazi eng'egimu tujoga mu ggwe mujogo lye mujogamu nga mufunye sente erigenda okubaleetera okwawukana era erigenda okutuleetera okwawukana kakati nga ni kazindaloka ne gwanga lina limpulira kanambulira ekintu kino nga bw'olimba twawule ejjogo n'entondo abasajja kiri ku likodi omukazi buli lwakola sente nesinga ez'omusajja omusajja aleeta ntondo kati ezo entondo ne bazizza ku ffe nti tubajoga toteesa kwagala kunyiiza abantu si kubanyiiza naye nga kyekyo omanyi bw'onyiiza abantu batuuka okuteesa bateeseza mu bunyiizi si kyekyo kati weefudde olwokuba looya nti balooya bamala kunyiiza njagala kubuulira omwami ampulire njagala kubuulira omwami ampuliriza nti mukyalawo bw'akusinza ku ssente kkiriza ate tekitegeeza nti agenda kufuga muteese mwogere okufuna entondo odde eri osirike kati ye wanajja nayogera nga osika nga mwalaba kati atandise okuboggula no it is natural nti omuntu waba ayinamu kasente afuna eddoboozi kiri nakyo ng'otandise okwewa ebijinji ebikukuuma ndabanga eyenzizika ebijinji protection gye weewadde y'ebijinji maama wange omanye ejjoogo lye mulinanga mufunye sente awaka omanye obunene bw'ejjoogo lye mulina nteekaka ssimu wano nzite tusooke tutandikire ku jjoogo lyammwe era nti kyeŋŋamba mwami Sale muliyita jjoogo kubanga abajja okuba mulimu abakazi n'abasajja nsooke nzite owulire era bwe naamala okubano omwana bwe naamala okuva mbulango nja kusooka nzite kuba kino ensonga gy'oleese ng'obitaddemu okwekuuma ebyokwerinda nga ggwe katoteeseza ggwanga weeteesaako njogera mu bihafu abo abakyala abali eko ngule mwami Sale abakyala bambulira bye bayitamu
bambulira bebayitamu omukyala singa abayina ejjogo bebana abamu ne maka natambula nagenda ng'omukazi ajja kuba nti ndi mujozi naye omukyala waba asigadde afune sente asigale ng'ali mu makaago kitegeeza amaka akyagawe ng'ajja kugamba awaka nti ewange ndi mujozi musajja mujoga ng'akunyumiza anti kisinga kyoyita ejjogo b'owuliriza ogambye abakyala bangi bweyogera kati ewo ng'ajja kugamba nti ndi mujozi anti agenda n'akugamba ejjogo lirino omwami agenda n'akugamba kati olwokuba otandise okukola seragamba saawa bbiri nkwetaaga wano tatafudde na kumanya mukama wakuta saawa mmeka wati wuliriza mwami Businde wanzikiriza ngende enkola tukola mu supermarket gyenkola eggalawo saawa 4 mukama wange angamba ati mala okubalansigeta wadde sipaka saawa byanga kitundu kati omwami ono olwokuba ye ayina insecurity ze zaba atadde nagamba nze kusatu nkwetaaga ngezaako omunyonyera agaana era mubutuufu okomawo saawa 4 kitundu omulimu ngwetaaga gutuyamba kati abaami abasinga ne bayita ejjogo ate waliwo enjawulo kati wenyaza onyukirako nenya kitundu ekyo biba kitegeeza amaki ejjogo lyammwe buli lwogezaako munyonyera ku kirwo yaba kitadde ojjanika notebook nosotandika n'okunsomera programu yo enkya saawa eziti sijja kukola bwenti tonsuubira okuba nti natandika okuwa ebiragiro mu ngeri ey'obujozi ennyo kati ejjogo eryani alibatende mulyetendekera ndoza okitegeeze kati nze bwekwata lisiti yange nenkola rendoringa programu yange ey'enkya bwe yegenda okutambula mba nkujogedde manjozeewa tolaba nti zezibalize zibenkondo obujozi bw'omukyala butandikira bwebatono nnyo kasita awulira nga alina kyasobola okwekolera nga tafunye guidance kuva wuwa kubanga obutonde bwawe bwonna bwaliwo nga ffe tuna ebbalumu bafuna ekyokukola enkyano tulina abagenyi wano ku ssaawa 3 bajja kutuuka ano nategesedde begenyi okugenda kina tewali kiyetaaga kuva gy'oli olwakatudde waliwo ensonga gy'obadde yogerako ng'olina omulimu sibanye onuka ku ssaawa 4 ate ku 4 kitundu okubalansinga bitabo mukama wo kyeyakuwa omulimu nga tomubulidde nti oli mufumbo era musajja omufumbo omukozesa atakimanyi nti bw'abakozesa omukazi omufumbo waliwo obudde obutuufu omukyalo we waalina okuddirika musajja kyoyo atalina magezi musajja ki gwenkubuuzizza kujjawo kati gwakokolera naye yafuuka balo siwulirangayo omuntu ateeka mirimu mu mawulire ng'asaba abakozi n'agamba abafumbo bajja kunyukanga bwesi abatali bafumbo bwesiti oli anoonya abakozi bonanga abakozi wuliriza kati gwe omusajja atayagala mukazi oba mukozese olw'okuba mufumbo omukazi muzza ewaka omusasula omusaala ofuke mukama we waliwo kyebayita in-house policy buli kampuni eba n'enkola yayo munda muyo era bajjaga nti omukyala bw'abanga akola omukyala omufumbo wakiri okujukala ekiseera ebudde oyise nnyo yandinyusa essaawa bbiri singa kibanga kisusse era owa meeting ezigaa nti bannange nti meeting kati okusinziza ku bantu abasinga abali wano balina amaka gaabwe tetwagala mirimu gyonoone maka emirimu tegibeerawo kuyingira mu maka emirimu tegiri okwonoona era bwekubanga wagufuna waliwo nebyotekedde okusayininga noga nti omuntu ono anaasobolanga n'okuvaayo obudde bwe buti kyanga kyetege era nako bateekamu olw'ensonga bakimanyi nti ekyo si kyekyawulijjo okimanyi nti mulimu ebitongole ebimu nga mulimu abakyala bakuuma ekiro okuva ku era ogwo omulimu aba yagusaba nga yagusaba era nga n'omwami bakkaanya nti ogugwe gwa kiro kati ekyo kyanjawulo era niwakedde ku nkyozi z'okukola ate bakutadde mu meeting obalansinga ebitabo ku ssaawa 5 ez'ekiro naawe kyakira nze gwogambye kanteekako n'essimu ama agenda okukuba essimu okuteesa ku nsonga eno tulyoke tugiveeko tugende ku ddala ngenda kusaako amasimu 0414 2588 ne 0312333888 sooka oyongere obadde oyongerako akatundu ani asaagira mu bintu by'obufumbo njogera ku mukyala akola mu kitongole nga supermarket it is mandatory nti bw'olumala okukola kuteerayo obalansinga sente zo aba bayita ne twagala abaana bali wakati w'emyaka 18 n'22 n'abasuusamu kisinziira embeerayo olaba kati nogenda okukola mu bwakadamu abakazi abakulu bagenda ne bakolayo bambi ng'embeera ebasukkiriddeko naye nga wandibadde bagenda bakyala nga tebaana banakuyingira mu bufumbo bakyalina embavu kamale n'okuwulira mu maka halo wangi esebo wangi
Erinnya Ssekatu Francis Esebo. Ssekugende waffe Bugengi Mawogola musaza ya Ssaabasajja Kabaka owa Muteesa mu Constitution Katonda ne bonna mugaggole Kyesatuulire. naye agala omukyala oyo otamanyi kintu mukyala ng'afunye ssente era agenda mu bufumbo kyakita kikulu naye omukyala afunye ssente ati lusingo singa nyo okuliisa olubisi omukazi yeepanka bafunye banekirabulo zituula olobonale bulwajja simanyi bagenda banange mukulusa kyoba ekintu omukazi afunye ssente omukazi afunye ssente ajuuga era amanyiira ebyo byonna obyogera naye osoose kuŋŋamba nti ova waawonale bonna mugga kati ate ogamba omukazi afunye ssente amanyiira omanyi nti okuteesaakwo okwesigamye ku muntu adduse tamanyi statement yasoze kuwona kanfusoke kuwona halo mune kwoli kale obadde mukulu matovu webale kuwuliriza naye nga batwagambye nti esente zino zitabula sayidi zombi naye nze engeri gyendi mukyala sijja kwogera sayidi y'abaami I have to protect esayidi y'abakyala naye ng'okozesa mazima katereke amazima gekugamba amazima geego amazima kati nazzukulu omukyala yabeeranga waka ne bamulabirira naye abasajja kati it's more evident that abasajja tebakyasobola kulabirira abakyala nabbaawo bwe kimu kye beetaaga otyalo bali kuwutereza kale mukwano mageze kateera kaddugala ani kateera ebukabuka mutesa tulire ekateera kaddugala netiwaaka ye mbi halo esimu zekyanze halo kale tugende tusobe tweyongereyo mumaaso nti ekyamazima kiri nti sente zo bwe zisukka mu maka zitabula sayidi zombi kati nze ng'omukyala ntunulira sayidi z'abasajja gyezire zisukka ng'okola mulimu sayidi yonna tobaawo nakwekuyagana doesn't matter mulimu gwokola kale kitongole kirimu ezisukkira zonna kabe musuubuzi kabe mukyala musuubuzi alina sente ezisukka esente z'omusuubuzi we zitasukkira waawano buli lwe zigenda nga zeeyongerako baba bamanyiraganye nazo sente z'ekisuubuzi buli lwe zeeyongera tezigwa bugwiba bu omusuubuzi sente zigenda ziwera mpola nga buli ezijja ayongera okufuuka muganda waazo buli ezijja obwe bulamu bw'ekisuubuzi musuubuzi talina sente zisukka tulina enjogerayo baffe kati awo zituusa ziroze azimenya amagulu zibeerawo sente ezisukka zezo ezigudde babu nze kyentwalanga sente ezisusse omwamisani nga ne balirwana abamba bona bagamba abantu abo bafunye sente nga it is evident ku buli omu nti omuntu oyo afunye sente compared ku bulamu bw'obaddemu ze sente zenjogerako nti kati mu maka ago muzzeemu sente ezize zirabise katulire oba naafuna omuntu halo injiniya wange ekyembere esimu zino zirabika zifunye ekizibu kubanga ziyitamu wano kale tugende maaso nga tuvudde ku nsonga ya sente tugiveeko ya sente kubanga ejja kutuyomwamisali ensonga esingira ndoza gye nandibadde nasooseza lwakwa saadisooseza ekintu ky'obwenzi mu maka ekyo kyo kyawulanya era abakazi sayidi zombi naye okusingira ddala abasajja batya ekintu no abakyala simanyi oba nze naye nze mmanyi teri mukyala akkiriza nti omwami we bwamubako omukyala omulala nti aba akyamwagala ekisooka otugira okuva ddi ekyo kyatandise ku lunaku ki okuva nga abakazi tutondeddwa ng'abakazi ezokuba natondebwa ng'omukazi ekyo kyo nkimanyi n'abakyala bembadde njogera nabo okukala okuva lwe nazaalibwa okitegeera nti omusajja mwamisali bwogera ku makyanga tubadde tukkaanya bulungi oli mwami wange tukkaanya tunyumya tuseka nenkera ku makya nenkizuula nti wafunyeyo nayiga wali ebbali embeera zange nationali zikyuka
naturally zikyuka ng'omukyala. N'omusajja nga tasusiza maka 7 ziba zikyuka ki? Nze kasitonda gw'omulala zikyuka era tebakikulimba kabesi bano baseeka ababeera ne zihaki zaabwe haki 4 lw'omulaga haki ey'okubiri tasigala kyekimu nga nze nkubuli aba balimba bulimbi kiri nakyo mu mukyala ensonga eyo nkulu nnyo ate kati bw'ogyoleta bano gwe kati osigansige mpa amagezi bambi bampuliriza mwamisali nammwe mwennyini nsaalongo nesalinga mulya era tokikolanga kugamba nti ofunyeyo nanteza Helen alina okimanya nti mmufunyewo obutemu bw'obaoleeta. You are inciting. No, I'm not inciting. Bye biri mu bantu. Batenda bagenda kuba amasi bagenda kubuulira. Abakyala bagenda kubuulira. Domestic inciting. Bagenda kubuulira ebyo ebibaluma bye basirikidde. And it's better ne tubyogerako ne mubimanya. Naye abakyala bakisirikidde. Wangi. Nekirala okugamba ku mukazi n'omukazi tugende Kenya omukazi nze kyesiiga bizigo nkyasiba kaviiri manyi kyemwa kyenyi ebyo so umanya nti bakulyamutta atopulakise bugege mwabisa mukuluma tubaine ebimuluma abakyali fresh omuvubuka yangambye obona nayitamu wangi Zakariya Nakayiba Zakariya wabulirawa nze kumulamwa sali oyo ansaba mpulirize bulungi nnyo byonna byayogera ye tamanyi nti maka kati essaawa ya leero n'abakazi n'omuwa buli kimu ne bw'omuzimbira golodi ku mutima ne banyaabwe n'okolera buli kimu akimanyi nti abakazi abasinga beetundira na mu buliri bw'abasajja ekyakimanyi olwaleero sali ensi ne bwemulaba egenda eyonooneka abantu bagenda kutuuka okubuuza Allah atuyamba atya atufunire bwe tusobola okufuna abaana ng'oba ogenda mu nnyanja ne bagamba nti bw'oyita wano osobola okufuna omwana ogwo ensi gye tulimu gye Buganda bwe muzimba ku bakyala olwaleero abakyala tulinga abali mu muliro omukyala afutta okumanya abakyala baliraana ekitaani basinga n'ekitaani ekyo obeera naye n'akutta n'amwana mwebikapetikape mwesuuka ye n'azaala omwana n'obwerera n'otuuse makere n'atuuka n'akugamba nti omwana siwo tugiramu mu nsi eno olwaleero madaamu mubuulire muddeyo eri mu nnono y'abajjajjaffe Zakariya nekawiriwirike asooka kutyama wamuganda gendo tegeeze maama gundi twala ekikapu ntinzize ompulira Zakariya nkuwulira omukyalo ono alina kyakyakubuuza nga tonayongerayo mubuuzi mukulu Zakariya nkuwulira nnyo akutyako abaami b'ennaku zino nti emizi yabagwamu okuva edda abakyala baazaalanga abaana nga si bammaka n'abedda babazaalanga naye abasajja bedda baalinga bamizi nti bakigumiranga ne bakitegeraganaku ne bakyala baabwe era obufumbo ne butambula naye abasajja b'ennaku zino oba wakazaala omwana nga mutwe ku kyuma mukerera okitegeera naye abasajja bedda balinga basajja ddala mbadde nsaba abaami abampuliriza muddeeyo ku nnono y'abasajja bali abedda baalinga abaami abakumanga ekitiibwa ky'amaka fiizi za leero si ku sukulu fiizi za leero abaana abasinga tubasomesa mu international school miliyoni 25 yamufuula jeno takwatangana ku muntu lwaki banyina yalwana obunanfuusira obutemu avuga viteni kati makanika avuga vite bw'oba tofumbiddwa beerawo nga nakiyombekeke bw'onooba oyagala omwana azaamu kuzaale oba mutunzi wa capati oba mutunzi wa bitaali mataamu embeera gye mututeekamu embeera mbi zemwami sali nkubuulira gye natuukako oba wabimanya bwe nayina bwe butwa abantu bonna baafa nga bandala byangu kati ate otuuka awo ogamba embeera abantu be mulowooza abakyala basinga n'essaani enkwe Zakariya oli mukambwe nnyo weraba Zakariya akirinyisiza ekyobukambwe akituusiza nekuye nabeera nagga nti byoyogera bigera kunyiiza abantu ate era byetwagala abantu bayogere bibanyiiza twaze kunyiiza nedda wamisali
abantu balina ebintu bingi ebibaluma nga tebalina bifulumiza kati bwe babifulumya bwe batyo oludda kibayamba osanga n'emesejja egenda eri wangi kale mukulu ani ono Kabeka Bukandula Gomba. ani Kabeka Bukandula Gomba. ese abekandula balungi Balungi abekatabu mukama wange. kyesatuulire Omusajja alina okumanya omusajja tayenda omusajja asajja kabusajja lansi omukazi yayenda ekyokubiri akimanyi nti okwasa omukazi owokubiri okujja kunyiga bagambe nti aba akyusa mamayinsize aba yeerimbye omusajja yenna ategedde okatokozemukategeko mukyali gamukwasa abakyala bana wanebwera osobola okukola ki okulabirira abakyala abo era ngenda tokuba katuze owokubiri ate nawe ekolayo ogenda okola ebyoyagala abere ngaakimanyi nti omusajja tayenda omukazi yayendera mu maka ate omusajja alina okusajja laata ate ekyokubiri ti omusajja alina okwasa abakazi bonna abayagala kabeka Bukandagomba faayi omuwulidde teyategedde bulungi nagambye nti omusajja ye buli lwa sibaganye basajja banno sibaganye okufuna bye baagala naye omukazi yena buli lwomugattako munne tasigala era ewange tajjanga kwanja sijja musobola ate era sigambye abakazi nti bagende bende tugambye nti obwenzi butabula siwagira abakazi kwendera mu maka wewawa abasajja newoba ofunyeyo munno tokireeta kimukubako kijajamya kuba batomuwa switi kunuuno oba tomwebaza tolina kyomwebaza teri musajja yebaza mukazi byamukoledde ngaamuteekako mujjawe kubanga twali tugamba zakaliya nakayiba nti akambuwegamba tusembera okulaba nga dokuturiza amakazi ozigwirawo ddala oba olinze gali agagundi tojja nagalabirako halo kale munange Fredi kyesatuulire ono yomukuba driva wakatiki era abalenzi basanga zakalya namusaana nga nalonze ekkubo lyalonze nalisiga omukyalo owaka bwe buzibu obutubonyabonya fenna tudda ku ogambye mulonda ekkubo tulonda ekkubo n'olifuula omukyalo owowaka omusajja edda teyalondanga kkubo n'amukula mukyalo waka yetegekanga n'agala tiyeetaaga omukyala akwatagana ne bazadde be ne bagamba akunti yeetaaga omukyala katinyoni anti kaakati ono agamba katugeze tolonze ekkubo naye ogenza ate era olabaganye n'abazadde ab'omukyalo omulala naye omuwasizza nalyo kkubo kojanje era kyekiri kyeŋŋamba nti omukyala kakati abazibonyabonya lwakuba tukyalina gyogamba nti omukyala yankoze kino kantuuleko n'abazadde tuteese tugambe nti amunnaffe atandise okugira bwati ne bwati abazadde baalazeewa wangi abazadde baalazeewa gye twandirase abazadde mwengenyini mubejjeeko namwe genyini mubejjeemu omukyala agenze n'agamba kyannono omusajja okutirikira omwana lubazadde omukyala gwazadde ebingi kyannono kituli mu nnono omwami mugamba manja mukuweeka oli ekyagamba ogamba otya taata omanja weebale kulambulwa nsonga eno buulirira nnyo abaami bano bakuume ennono n'ekitiibwa ky'abaami baleme kujajamya nsonga nga tetubabuulira baana oyo omwami ateeseza bulungi nnyo ojja byonna byonna ebitubonyabonya mu buganda n'okugamba bonna bano abaziibwa ettaka mu ntobazi zaffe tuvudde ku nnono entobazi zaabangako ennono zaazo ne bagamba yakyamanga kyamusamba yonna Fredi oteesezza singa saalwa nnyo mu mikono gya muzeeyise baana zito Fredi nandibadde naye sambula nase abasajja abedda eyamanyanga nti asobeza mukyala we n'amugatta naye ab'ennaku zino basente bazibazegamba oba toyagala genda ogendagenda ajja kufuna bameka abavaayo n'akugamba nti bawagasi abasajja nga bagatta bannanga ate naawe ndeka tujolonga bwotyo halo wamma teesatuulire halo onaabuze maama tuwe ensonga endala ogambye eyebadde yabwenzi abasajja naye Fredi yagambye Fredi akyogeddeko kikyo bwenzi agenti abasajja wabula balonda ekkubo tawagita kulonda kkubo tawagita yagenda mu bazadde booli
yonna ate era tokikola mu bujozi mu ngeri ya bujo ewebale nnyo kikole mu kyama naye kati bano kino bekituusa n'okwawukana be bakiteekamu n'ejjoogo bano beekugambye oba toyagala genda abaana bange akoze kiki esikuwa bamanyire okwongerako kiki esikuwa kati zanya abasajja ebintu byabwe babikole mu kyama mukyama byakyama tewotaka kujja bindaga tereevu awo tugenda okweyongererayo kakati halo tweyongereyo mu maaso ensonga endala olugambo olususse mu maka bamubaagalana lwawula abantu omuntu agenda ddala abakyala tuwuliriza nnyo mulimu abamu naye abakyala tuwuliriza nnyo mikwano gyo gy'oyina gyawulemu omanye nti onanyamba kino nakino nakino mulimu emikwano gyo nga ye ajjanga mukwano gwo mulaba mukwano gwo naye nga ye yajja basatula nebbaawo ne wala omwami wo naye buli lwajja aleeta lugambo leero omusanze ono leero mulabye wali agenda n'akonjera ekigambo n'akiteekako emitwe n'amagulu ekitambula bwe banyuma n'agizimba neggwa ne bagisula nga temunagenda mu maaso okusonga kamale okujjukiza abantu nti omwoleso gutuuse nakuza omwezi ettaano siro olunaku lwetaano lwa Dubai Glass Center webale kutumbula kya basafama batumbudde batuwuliriza webale kuwuliza mbadde njogera ku kintu ky'olugambo olugambo lutabula nnyo abantu lwawulira ddala abantu oli najja nakonjera ekigambo siganye buli muntu aba ne gy'atambulira mwami sayino bange olina gy'otambulidde oba Ssaalongo ne wabawo olugambo akulengera amangu ago n'adduka n'abifuwa omwagalwawo n'abyogeramu n'essupu ekintu ekyo kibi nnyo nnyo nze kankubuulire singa otwala olugambo katugeze ne bwaba muganda wo ng'olabye muka muganda wo n'ogenda n'obuulira muganda wo mukazi waako kinsobi bwekino bweki n'agenda n'amutemako omutwe mu mazima gennyini obaoko amakaago oba obongeddeko ki era ekibonerezo kiba kyenkana kitya ky'oba owadde abaana bo nga ne muganda wo gwagambye tewategedde era teyakubulidde nti bw'onombuulira nja kumutemako omutwe assa omuntu bamusibye mu kkomera alige gy'anaafiira abaana bo tebaliikaanabirira omukyala abantu b'effamire ye wagittamu omuntu babonaabona banemuve ku lugambo nyabugenda mu maaso ensonga yobubanga ey'olugambo jebbi nakasozi agambye nti atumbudde waliwo rediyo nakasozi kati byoteesa nnyabo enseruulira wegendereze tokumumuliro mu bafumbo tugezaako okulabiriza baawula ababyewala babyewala ekintu ky'olugambo kino bannange ate naffe fe ababulimu obufumbo fe abaagalana ate naffe tunoonya nnyo olugambo buli saa n'obaako gwogamba genda omunda omulabyeko ate noyagala bakuleetera ebigambo naye ebigambo ebyo bakuleetera ate ebigenda okwawula kyowambagamba nnyo abantu abaagalana bulijjo noonya ekirungi ku muntu tonoonya kibi kati Ssaalongo obusinde bwoba gwe mwami wange sawa nga nina kuteekako bambega sinakindi olusi nze ntambula naawe mulimu abakyalaogambye okumbega kyolina okubala ennyo ekyo ye nga lwaki mugamba okubega kuba buli lwenkubega kitegeeza noonya kinnanyiiza oba kinaatwawula obutali bwesigwa kyekiri kye nagamba olunaku olumunenga nti omuntu akebera essimu ya munne aba anoonyeza ddala nnyombo okubuuza nti ndudde okuyombako oba okulwanako mu maka lwaki kubanga amateeka agafuga essimu ge gafuga ebbaasa nti tobikkula bbaasa eteriiko linnya lyo era ebbaasa bejjanga erikosa tiwali nsonga ya Ssaalongo okugisoma kubanga siye kati gwe lwaki okwata essimu n'obikkula tandika okusoma meseji ezo mu ssimu eteriiyo ng'oli mufumbo ate mwe abakazi mwe musinga okubikola okuzibbirira n'ozimba omutwe bwe bali kuba empi ngenda kugaba oyinza okuba nina omwami wange pressure bimukubakuba esimu ya dokita we eri mu simu ye yesimu enamba yeri musimu kale afuna obuzibu emotoka simanyi givuga nze mukyala we njagala kukubira Ssaalongo ajja nyambnekyo nebuuza musimu bwoba omanyi tenebatabula gwe lwaki oterekamu ebintu ebinanyiza musimu lwaki tobijjamu bigenda okujjamu bammanyi sinabiraba byakagwawo gwe bukiseera lwaki weevulunkira musimu ya mwami Sango Lazaro kamale okusoma ebirango olugambo kasita okozesa network egenda okumanaginga famire yo ng'oyagala kubuuza ku neighbor oba muto oba muganda wakuwulire mukyala oba omwami wo yeeyisa ate gy'atambulidde olwo ng'obyono
omukesa omutuufu aketta omwagalwa we alina muketera mu buliri ekiro wokka awasigadde wonna tobaako kyoketta nga muli ku buliri emboozi gye munyumya ebigambo byayogera reaction mu communication nga muli mu nnyumba mu kisenge ekyammwe mu abafumba abaagalana otegeera munno nti ono ndi mukuuma lubugo lubaale mubbe kiki ekyawula abafumba abagundidde ensonga enanzi genyinawo mwami Sani yefuga bbi abakyala bano baguma naye waliwo atuka nga kiyitiridde wamugundanga emigo nga tanafuna baana kati abaana batuse ku university okyaggunda sebo oyo omukazi agenda kwekyalo ate era n'ekyokugunda kyogambye waliwo kale empisa zitwandigamye nti baali bakyali bavubuka oba oli awo naye n'obuvubuka obuyiseemu era olowooza kulwana kuba waliwo amalala ge tubeera nago nga gakivubuka naye bannange katudde ku basajja kati mwami gwe olina emyaka 40 okyakwata olina olukume mukyalawo nga bwewalina emyaka 25 nga bwewalina emyaka 25 maze okwengerako emyaka 2 plus mazima okyakwata n'omukuba engolo oba ekikonde oba n'omuwumize ngumi omuntu oyo agenda kwekyawa ate nno si ye yekka n'abaana bayinza okwekyawa n'obaleetamu ebize abaana ne baga nti kyonga kisuse kyonga tubeeko gwe tulwanirira mu maka gano kuba bw'otuuka okubaako gw'olwanirira obaako gw'olwanyisa awo bw'osoboka embalano zibajjambiya abaana bakutematema naye gamba buli bannange abakazi bano okuba kibi era si kiwagira naye mulimu omukazi akuba nga wakuba mulimu abakazi baba teba ku nsonga ye ng'akukyokoza paka lwakukuba n'omukuba nina mukwano gwange ye twamugamba nga bannaye omusajja ali kugiwa amanyo nga ye amanyo gamba leero ngenda tukangende ngamugamba sala wano omumanyi byasala wano okolobozi okuloboliza gwani oluno lutemeko omusajja kuba nakuyiwa amanyo halo katuwulira olwo kale nyabo n'amatonkali yesimbika jange nkawulidde akaloboozi era kalungi kojja ensonga yawukanya ababundi obwenzi bw'abasajja omusajja tayenda kojja omukazi bw'aba atondewaliddwa n'ayenda yeekweka omusajja ayenda ku muliraano ate naddira omukazi gwayenza saalo ngaakugamba alimba muwayo enamba zaffe ez'essimu akakazi ne kakubira nga kakuvuma n'ogamba nyumba kagijjeewa oli nga yavujjirifu n'amatofu wandise lwaki buli mukazi ayita munnaakakazi oluusi kamalaaya era buba bumukene ku malaaya obwo omuwa enamba z'essimu kati gwe ate nga basajja kambabulire kino bw'oba osazeewo okusajjalaata yendereyo wala kati bw'oba obeera kajjanja ku mannamasuba eyo zana sebo nno obwenzi bwa bbeeyi bwe mbanga awo n'amatofu oteesezaawo kati bwe mba nze n'amatovu ge wayenzeeko teekamu mu nnamba yeyesimu teekamu matovu toyiwandika direct linnya lyange tegeera nakuweebwa munno eprogram simu yo tujja kufuna bukakafu kati tuli mu training n'amatovu training institution ey'obwenzi ogiwulidde sebo mukadde wange owulidde n'amatovu training kyekituufu lwakubayerabidde nti obwo obwenzi bubeera bwa bbeeyi bwe mba ndika jansi n'enkwana enjeru esente ziba tugenda okukozesa ewaka ziba zigenda kendeera ddala kubanga bantayira nyo naye singa mba ndika jansi n'enkwana ng'ekisubi era kale tulesinkanawo wakati namuganda naye singa oba ndakala mwatunulidde nedda gwekyo kyoba obaze ewolettemu ebikirimu waliwo akubye mwebale kuweereza kale sebo nzerutayalo batindika nalimba looli esebo aha naye ekyokwanda ewala omusajja nga bwagambye awo kiyinza okukumalamu embeera y'akasente naye bw'okwana okumpikumpi oseesinga ojja kubulira omwana nti omwami musibirenga oluwombo omwami ewawe bamugambe toluyanga luwombo lwa mukazi lwasibye lulimu kino nakino nakino kyokka gwe zebakusibiridde nekinzijukiza mukwano gwange yaŋŋamba yalina muganda we ng'agenda okufumbira bwe yafumbira weri ayingira amaka g'omusajja omusajja yamugambira ku mulyango ozze naye senga waba alina byakodde byonna byonna bireke eri ku mulyango kati omwana oyo senga wayinza okuba yamusibirira
neyamubuulirira naye omusajja amulagiddewo nti byonna byojja ewasenga byagambye bikomaawo kimulaga nti ebyaffe bibe byaffe kati ate naye yakola bubi kubanga byogambye okuleka mu mulyango nyinza n'okuba nga empisa zebambuuliridde oŋŋamba kuzireka mu mulyango n'omuvubuka teyabuulirwa bulungi ngeri yakukwatamu muntu era n'omuvubuka yalina ensobi nene kubanga nga nti bireke mu mulyango n'ebirungi byonna bibambuulidde byonna ngirese wali era bwenzize omusango nkula waŋŋamba bye nalina okujja nabyo ngireke n'olwekyo n'empisa nazireka waŋŋamba nzireke mu mulyango n'olwekyo affe twandulike bulungi baisa amwanyi ekyakasene koki agamba mwami mpinga ekireese obutakkaanya mu maka n'ejjoogo ly'abakyala kwe kuyingira obufumbo nga ffenni tetusoose kuyita wabakojjaffe n'ebasengaffe niwati bayogedde ensonga y'obutabuulirirwa yonkulunkulu ensonga kubanga mu maka tetukyalina bazadde beesimbu ate n'abazadde tebakyakwatagana tebakyakolagana ntono kizibu okusanga basenga abatuufu abawaka nga bakolagana nefamire yonna kati omwana neyenoonyezaayo naye bwanoonyeza kyovula nga tufuna basenga aboyinza okukwaniza noga nti jange obwire najja n'abuulira omunaga munange gyolaga eriyo kino singa awo yennyini yayinza okuba nga teyakikugamba naye ejja kusangayo kino nakino nebaleeta n'omulala omusajja nayegaa nti mutabani wange kino ojja kisangayo nakino ojja kisanga neeguma kolawo oti kati ab'eŋŋanda bafuuse ab'ebbula eri abaana babanaabwe ababanyina abo babaganda baabwe mu mbeera ekika ekyo kati obuzibu obujjidde kyokola olinga nga tetukyabulirirwa so nga ate naawe awaka taata ne maama tetukyalinawo obudde butuulawo abaana bali mu kisulo ate nebadde ate mwina workshop ezinyingi enyingi nekuba holideyo mutegeke enkungana nyingi okubuzeeko wekibirwa longa ndi soloti ati balamu abo ebintu nebitandika okwononeka bwe bityo ekyo nava ngamba luli nti lwaki palamenti teddira puroguramu eno negijjamu omulamu negiteesa buneka nti bane bamaama nga bwe tukizudde nti muli bankizo nnyo okukuza abaana lwaki bamaama sikuza abaana mukuzzaawo generation eyensa nimukulabirira amaka gonna lwaki omukyala bwaweebwa tutegedde nti asobola okusasula omusaala ku levo ye entuufu naye annyokenga ssaawa 8 ng'ayingira ssaawa 2 n'avaamu 1:8 naddeeka kati ebirala ebizzeeko yamanyi oba agenze walala ezo nsobi zikoleddwa ye ng'omuntu naye mu mateeka obudde bumuweereddwa azzeeka azimbe gavumenti esookerwako kuba gavumenti esookerwako yawaka ensonga eyo munene abamu ba palamenti n'abaliyo nga bakazi tebabifaako bino gwe obyogerano bwomu naye bwolowooza nti banno baliyo bubeezi kugabana kino nakino amabaati simanyi yes sokolire ensonga y'amaka omuntu agikwata bwatula maama okuva ku yanzaala okutuuka ku ggwe boozadde nti singa omukyala aba alina obudde okuva ku 8:09 n'atuuka awaka alaba mangu omwana ono ali bwati era omwana bw'anaakoma wajja kumanya omwana ono yakomyo nga ali bwati kalwadde kakugiba kati n'akawembejja namu n'akawakula ava eyo yokomawo ne katatuukira kugenda kugomoka bukikyalo mwami Sali nze bwe nagendanga kyakusalira nnyo nti nazaalibwa mu kibuga naye bwe nagendanga mu kyalo okuwummula jjajjange nawe wegomba fe abazaalibwa mu kyalo jjajjange bwe baavanga ku lubimbi yafunanga obudde wali ku kabalaza era abaana abalezi ne batula ne banyumya abandi bakola bati ekintu kino kirina kutwala bombi era palamenti bw'ebeesa yakusalawo nga wabodde ogamba tukitereezeemu n'abasajja tebakyalina budde omwana omulenzi yandibadde aleka nnyo ku kitaawe era abo abaana abalenzi abafunye omukisa okulabira ku bakitaawe agamba nze kitange yakolanga bwati ng'omusajja bwakitegera so ne purezensi y'omusajja ono mu baana naye omukulu naye kuva dda bataata nga batwalibwa mu ntalo ate bwagenda okuyigga bayigira nayigira entebe nebakuba enyama bagireeta kirere bagyokya saawa 3 naye batambula bafumanga nnyo okuba n'abaana abalenzi ate yatambulanga n'abaana abalenzi nze sikiwakanyisa naye amateeka mu nkola yaffe ey'emirimu singa tubadde ne palamenti ekatugambe olwekola etya kuba nzi palamenti yaffe ebintu ebikolera n'amaka
gavumenti yabo nga babiteesa nabo kyokka ate nga bwe bitandikirwa n'omuntu anaateesa ekintu ekyensa mu palamenti bw'aba yavudde eka ng'oba nga buli soba bulungi waliwo okukka ateesa ebintu bwe birimu amagezi naye bonna bavaayo ng'ekwata eri magezi nga wakyankalanye edda yayombyeyomby edda mukazi noba yagenda agenze mu palamenti agenda okuteeseza abantu agenda kuteesa ati ekiri muli mu bwongo era jagenda ne corrupted mind gwoba obasaba kuba kirabikanzina bannange bakulu baffe bamemba baffe aba palamenti kayemba solo bannange mufuneyo olunaku muteese ku nsonga z'amaka namwe kennyini bamemba ba paliamenti kiwati bw'oveekanga waka wali ntende nebyogenda okuteesa bijja kubaamu nabaddeko ne onerebo mpuuga wano ku lwomukaaga mpuuga munnange bootuka mu palamenti ensonga eno enkoba za mbogo mpuuga twateesanga ku bintu bya nkoba za mbogo mwasange makerere nkoba za mbogo tugitandise ngaebintu ebyo tugamba kati ddira ebyo byetwatendeka byetwabatendeka mu nkoba za mbogo bitwalo bagambe mumanyi domestic issue tukikomyewo tutandika okunoonya engeri gye tuzimba gavumenti esookerwako gavumenti namba 1 maka abakyala nga be bamaama abakulembera mu kukuza amaka n'okugalabirira tubawe obudde nga buli official ye abweyonoonere eyo eba nsonga ndala nnyo nga bumuweereddwa nti omukyala bw'ayingira mu ofiisi saa 2 akole ku 8 annyuke addeeka naye ng'omusaala gwe n'ebigugenderako abifunye kubanga n'eri gy'agenda agenda mu gavumenti okuzimba gavumenti esookerwako nze ekyemisaala saagala kyomukirizeeko granti mu kisese naye obudde abakyala bwe balina okumala mu ofiisi bubeere busalibweko obulala ekyokusasula nze sikinako obuzibu kuba neeka abagenzi kulabirira gavumenti empya eyemitendera egiddako so mu mbeera ekiko ekyo nze awo oba okisabye mwami musidde olina kyokyogera ekkabyo eritiridde waka abantu bano bagumiikiziganyiza ebbanga emyaka 15-20 bagundidde emyaka gyabwe 3 gyeyogeddeko ena naye omusajja bulwakumuweeka muntu muzibu nibombuuza ekintu yenna enzira mujja ddamu kagamba ngasaleko nako katono luli waliwo enayogera nti waliwo okuddeeka nga bilwaddeeka ku mutwe kulika akongozeeko ebintu ebirala ng'abaana tebalabangako nga taata ategeera omutuufu taliiwe waka nga tebabeerangako na taata mutuufu taata segamwenge yakomawo taata bukinca yakomawo taata sebucu yakomawo lwaki taata sali omutuufu takomawo ko waka netumulabako nitulaba taata sebucu taata segamwenge taata bukinca taata mirajjobi taata bannange halo aganye tugende mu maaso okukyaba okwegatta n'obwenzi gyemigere gy'owulira naye bwe wabaawo okwagalana omukazi asobola okukikuuma ng'ekyama abantu ne batakimala kimanya nti bbaawe yayenda oba yazaala ebweru kubanga obwenzi musujja ogusobola okukwata omukazi oba omusajja ne bw'aba talumiddwa nsiri wadde okunywa amazzi agatali mafumbo era obwenzi bwe buba buzze n'eddagala ly'endowooza kwe kumanya ki ekirungi ekiri wakati w'abaagala n'abantu obwenzi kiri kintu kimu ebirala bwe biba biri bulungi abakoseddwa bagume bugumu bwe mubaako bye mukoze mwenna obwenzi bw'omu bwebuba tebubikosa obugubiikiza kisinga obukulu nze kasita nnamala okutegeera nti siri malayika obufumbo butambulidde bukwakku taata nze namusisi haliyeeti bwateeseza bwatyo tateseza bulungi tulina ensonga gye twabuusizza amaaso obufumbo bwonna kasita tebuba mu musingi gwa Katonda musingi ogw'eddiini buba bujja kulema bannaffe abasoma bayibuli nga nze omu ku bo obufumbo buno bayibuli bugamba nti bwava eri Mukama Katonda institution ya Mukama Katonda kakati ffe gwe bona oyingira mu bufumbo ng'olowooza obuyingiremu ku lwa muntu mbuyingiremu kusanyusa mwami ssali mbuyingiremu kusanyusa Hereni kusanyusa gundi oba bugenda kkuti olina kuyingira mu bufumbo buno ng'omanyi buli kimu kyokola mu bufumbo buno ekitiibwa kidde eri ani nekino kyongera obufumbo kyetaaga mu bulamu bw'omuntu omuntu w'obuvunanyizibwa oteekeddwa okuba omwana oteekeddwa okuba n'omukyala n'omukyala oteekeddwa okuba n'omwami nemuzaala abaana ate bwe watabaawo kwawukana mu bintu byakufa nemubakuza kansooke njogere ku banafe aba eramu Uganda Limited
nti obufumbo bubeeremu eddiini abantu tulemuga nti nekino Katonda kyenkola kyayagala okudda awaka n'entulugunya abantu n'ensambasamba egiraasi n'endaga nti ndi musajja omukazi yakufumbirwa tamanyi nti oli musajja n'okuba emmeeza tamanyi kizekitabu ddala abaana abayinza okubeera awaka nga tebamanyi nti gwe kiti naye kati bamanyi nti gwe kitaabwe atali mu magezi kati kyekyayongerwako olweneeyisa yetategerekeka n'olwekyo tubeere naffe twewe ekitiibwa ffe ng'omuntu sooka weewa ekitiibwa ne munno gw'oli naye muwe ekitiibwa abaana bajja kubawa ekitiibwa mwembi nga bamanyi nti ono ye taata ono ye maama ne maama ajja kwongera okuwa ekitiibwa ng'alaba omuwa ekitiibwa eri ye n'eri abaana ate naawe nga weewa ekitiibwa naye ate ne bw'ona okigaba nga naawe tokyewa ate ekyo kibi nnyo kisingira ddala n'omuntu ate bwe tuyinza okwogerako nti mukyamu nnyo kansooke netewana sooka mpera ofijja yituuvu neera nebaga nti abakazi mulekeraawo obwenzi ate bo bayinda ddi mumala kwenda omukyala n'agamba nange kankasasija kagendeko ebbali naye saalongoga gobogamye bw'aba akuwonyeza ku ssente saanaleeta ewaka bw'aba akwali okumpi naalongo tugambye kyomusajja bw'okomawo tolaga era n'amatovu aga tolaga era bw'ozaalayo abaana beeyo tolaga ekyo kikulu nnyo kiri professional omusajja bw'ayenda tulwenyinyala mukimanyi okuva n'olwaleero anti talaga kojja bulungi mu studio kojja nze nvumirira kojja kisingire ddala ne looya nange nkivumirira kale nesinga ddala okutta kojja sigenda kwogera naye hele nikandogera naye abakyala mulanga mutabuka natuka nokwawula ku bwana bwenzi nesingamba mwematira nawe ensosajja latabbali walonda nalongo kyagga oba oli kikojo kyagala abakazi abangi lwaki wampasa oleetewuwo tekisinga otutamu oluusi okudde sukulu fiisi oziwadde nga salongo bwayokedde naalongo wangikojja nakuleeta ewange ate n'oli naye mutadde ewuwe kikitobaddeko munno tamaani munno wasala wenzo bwasooka okuleeta lwepa nze omukazi nze nina okusajja ate n'ekirala kojja kya bulungi ne mubi nze bankwata kusimya kiika kataku kusangana biba bya naazi bajja kukubira bwereere gwe byoweriza ebyokusanga ati munkaata kojja zeseregana tupadumu muyina ebyenje bakinereega nabyo nga ngula akalala nga nkakweka katugulira omulala halo abuddeko kale mukwana ani ono naye ate oli kumpi ne TV oba ne rediyo simanyi bintabula ondeka nengenda nene tugule puloti yenna enaku zino abasajja bagamba lya abakyala leeta nangende tetugule puloti kati netugende ekole bwetuba tunatera okumaliriza program ate leka byonona nga naawe naffe fenyini otunyiiza alambuludde bulungi nnyo nagamba mukendeeze entondo naye naffe tuli bantu bonyiiza kubanga ojja kuteeka ejjoogo mu kuteesaako naye naffe otunyirizeemu mukendeeze entondo omwami abagambye ekyo kyo kituufu ekyo naye mbu bankubidde esimu ku saa 2 ate kati kanvewawaka nzirukeko ofisi oyinza okuba wali ofayire talabika naye nga fayire eyo egenda okuleeta ssente ofisi kimukiseera ekyo esinga eyange ati mwami sali era agambye biva mu kukkaanya sente zino tuzeetaaga ewaka okitegeera bankubidde essaawa 2 wali operation nyinza okuba ndinda mu security ndeka ngende ekyamazima ndeka ngende ndoza kino kintu kitambula ne trust era omusajja ateesiga mukyala we ye musajja ajja okaabakaaba ye musajja ajja okuleeka n'okuwanjaga omusajja kazi ajooka olwokubegedde akoluzungu ka trust tulowooze nti byetuteeseza neera nange ejjoogo waliwo ejjoogo werijira n'owulyanga nawe obwongo awisa puroguramu eno gakuweebwa munno tugezaako okuzuukusa munnansi asiga ekifaananyi emyaka giri gye tuddako ensi yalibadde efaanana etya kubanga twaseseetuka kikyamazima naye mu nteekateeka ezo nkubiriza buli awuza puroguramu eno nti bw'oba oyimirizaawo amaka ate tunula nnyo n'abaana gye bagenze ku masomero gye bali mu kusomera waliwo abaana abatudde mu kyalo mwami sali nga bamala ekyomusanvu bamala senior 4 ne senior 6 nga abazadde balinga abasomereddwa mwama taata kwata omwana omutwale ku technical school
mutwale ku technical institute, mutwale ku vocational college, asome ekyokukola nga bukyali. Tujja kuba tuzimbye omusingi ogulina kigusobola okwegasira ate nga gusobola okuzimba ettoffaali ku ggwanga. Waliwo ampeereza message endala nangamba beeramu si ku lwakuba oyagala kusanyusa mwami wo mukyalawo wabula mwoli kuba waliwo abakulabirako abajja okuyingiramu nga bakulabiddeko. So tukole buli kye tukola mu bufumbo ne mu mikwano nga twegombesa abaagala obuyingiramu kuba tetugenda buvaamu nkya bugenda kubeerawo ate bujja sigalawo. Doctrine y'ensi ekula etandikira ku bufumbo, amaka agalungamye mwe muva abaana abasobola okuzimba ensi. Gubeera bwe gutyo, buli alina amaka gakuume butiibiri kubanga twetaaga okukuza ensi eddako. Kati waliwo n'agambye nti ensonga enkulu amaka mwe tukulidde nabo ekikulu nnyo n'okufuna ensimbi omuwire obubuizi nakyo kireeta okyonoona amaka ekitasattula n'obutabeera na buyigirizi bwenkanyi buli owabaawo anyoma munne. Programu kegende bwekyo Ssaabasajja.